kinajjukirwa oba kale kankibabuulireko nti nno mu liigi y'ababinywera mu Uganda UPDF awo weeri erina yenkanankana ne Maroons benkanankana ne Police FC anti bonna bamukwata mundu bonna benkanyankanya obubonero buli 16 kakati bwova kwogwo omupiira olwaleero ekiro ssaawa emu musobola okugenda wali erugogo ne mulaba ttiimu ya NEC ng'ekyaza ttiimu ya Bright Stars. NEC eri mu kifo kyakubiri era bw'eba ewangudde omupiira gwayo olwaleero nga bwe baafuula wali ewaabwe akattiro erugogo kitegeeza nti bagendera ku top of the table ng'ate bwe balinda Vipers yo ejja kuzannya ku Saturday ekiro nga bakyaza ttiimu ya Bull kakati awo kitegeeza nti nno yo ttiimu y'abannaffe bano aba NEC bawangula Bright Stars baba bagendera ku top of the table wakiri babeereyo paka Saturday balinde ate bwe kinaabeera okuvaako wali ekitende wenjogerera bino ttiimu ya UPDF eteebye goal eteebeddwa Semose Kamate ebadde yakusimula penalty ekiba nga kitegeeza nti nno Mbale Heroes eyongera okulaga nti nno emirimu gyayo ku bugenyi teginnaba kuba mirungi kasookanga bajja mu kibinja ky'ababinywera oluvannyuma lw'emyaka 18 nga bali mu kibinja ekyawansi kakati mbadde mbagambyeko ku mupiira gwa NEC ne Bright Stars. Bright Stars yasembye season eno yakawangulayo omupiira gumu gwokka kusoomooza kwa maanyi kale katulinde tulabe ogwo nagwo engeri gye gunaggwamu naye nga Vipers ne NEC babadde batyaddewoko ku mutindo gw'enjawulo kubanga Vipers erina points 24 NEC alina points 23 kakati bano abaddako awo waliwo ekibangirizi kubanga Express yeddako mu kifo ekyokusatu naye bw'otunuulira ku bano abakulembedde Vipers ne NEC waliwo enjawulo ya bubonero bunabulamba kino kitegeeza nti Express ne bwewangula omupiira gwayo guddako nga NEC bagikubye era NEC ejja kusigala mu kifo kyayo ekyokubiri kubanga enjawulo ya bubonero buna obwawulo obwokubiri NEC ku wokusatu Express FC actually NEC KCC naye sibaganidde abali points 19 Express ne ttiimu y'abannaffe bano aba KCCA kati bw'omala okufuna ekifaananyi ekyo ku lunaku olwa Friday kwe kwosenkya Villa egenda kukyaza Police FC bano bombi nga Villa eri mu kifo kya 8 ate Police eri mu kifo kya 6 Express naye ku Friday lwekyaza URA Express eri mu kifo kya 3 URA eri mu kifo kya 9 nga bwe njogeddeko nti Express basibaganya ne KCCA ku bubonero 19 buli omu kitegeeza nayo Express wewangula omupiira gwayo ku olwo ejja kwetakuluza ku KCCA ate erinde KCCA byenejja ewakiso ng'ekyalidde Wakiso Giants ku lunaku olwa Sunday kati olwo ku lunaku olwokuna yenkya era nayo waliyo emipiira Lugazi ng'ekyaza Mbarara City bano nno baddiriŋŋana kubanga Lugazi emifo kya 11 Mbarara City emifo kya 12 era bombi buli omu alina points 12 kati ate yo Kitara egenda kukyalira Maroons emifo kya 7 Kitara oluvannyuma lw'okuteekawo omutindo omutonotono ennaku ezo yazze n'esituka eri mu kifo kya 13 naye ate bw'otunuulira ku wiini Maroons wadde mu kifo eri mu kisava bw'ogigerageranya ku Kitara kumpi babasinga ebifo 7 mulamba ni Maroons yakawangula emipiira 4 Kitara yakawangula emipiira 3 kakati awo yembeera eyo naye waliwo ttiimu kati nga Lugazi bakati ba goolo 5 zokka benkanankana ne Mbale Heroes ali mu kifo kya 15 teebereza emipiira 11 ttiimu ennamba nga yakateeba goolo 5 zokka ekyo nno kusoomooza kwa maanyi eri abatendesi kuba kakati omupiira gye gwalaga talanta kiringa kirungo kakati playing structure eteekeddwawo omutendesi yetwala ogutundutundu ogusinga obunene mu nteekateeka y'omupiira ey'omulembe guno era bw'ogenda ne mu nsi yonna kyova olaba ffe abawagira Brazil tukyabonaabona tukyalowooza nti tusobola okuyimirawo ku talanta ziri ez'abagawucyo ez'abanazaaliyo ne mukanga abantu ne baggwawo n'olyoka okuba akatimba keereere ebyo byavuddewo abasajja batunuulira butambi ne bateekawo playing structure etakuganya yadde okwekyusa yadde okulengera owuwo gwowa kakati omupiira gye gwalaga n'olwekyo bwe tuba tetukyalina bafimbo mukasa nga tetukyalina ba Adolf Bola
nga tetukyalina ba Umar Ssennoga, nga tetukyalina ba Hassan Mubiru, nga tetukyalina ba Majidu Musisi. Abazannyi bano bwe tusala senta bwe muba mulumba muyina kulumba bameka era ani ayina genda mu space ki ng'akolerawo ki bw'oba okumuwa paasi oyina kumuwa etya era ng'erimu message ki kati ebyo ebibuuzo kati ebibuuzo ebyo byonna bigenda butereevu ku mulimu gwa coach kati awo wetulina okusoomozebwa era abateekerateekera omupiira ebyo balina okutunuulira ebitusoomooza mbadde nkikonyeko ekisooka liigi yaffe weetuuse kati nga tuyingira match day 12 ze goal entono eziteebwa kuba kaakati ng'oggyeko gondi yasinga goal ennyingi Sports Club Villa alina goal 23 ne kuddako Vipers erina goals 18 awo bo bawulira goals 18 mu mipiira 11 goals 23 mu mipiira 11 owulira ng'eyo ttiimu eri mu kibinja evuganya ne kati kibinja kyekimu mulimu ayo akateeba goolo 5 mu mipiira 11 goolo 5 zewandirowoozezza zandibadde za musambi omu kubeera n'omusambi omu okuteeba goolo 5 mu mipiira 11 oyinza n'okwesanga mu liigi ezimu ezo goolo ziba na ntono naye ate bino tebiriiko nti nno ate ziri liigi zaakulaakulana nedda kubanga bwe ziba nga ziri liigi zaakulaakulana bali beepimira ku baakulaakulana bannaabwe kaakati naffe twepimire ku batannawa kukulaakulana kubanga bwe mba omuteebi sinnakulaakulana obanga omuteebi ndi mu nsi etannakulaakulana kitegeeza n'omuzibizi gw'ennumba naye ali mu nsi etannabakulaakulana n'olwekyo ffe abatannakulaakulana tetusobola kubaako ngeri gye tuyita ku b'opponenti abo abatannakulaakulana nga ffe kakati ebyo byonna ebibuuzo biddayo mu kutendeka mu ntendeka ne mu misomo egisomesebwa abatendesi okusobola okutuukiriza omulimu gw'obutendesi awo ebibuuzo birina okujja ekitusomooza ekirala emipiira 11 egiyise basambi bameka be mulaba mu liigi ng'ogyeko ebyo byombadde omumanyiiko yasomanga ekitovu ng'olaba yasomanga oba ekibuli nga olaba wamulabako mu maaki emu ku St. Mary's Kitende ng'ogyeko ebyo basambi ki mu mipiira gino 11 egiyise ababadde basamba nga basamba bizinesi nga beetegekera empaka ennene ziddiriŋŋana Uganda zegenda okukyaza omulundi oguseose mu byafaayo jjukira tulina empaka eza CHAN mu mwezi ogwa Feb ogw'omwaka ogujja tulina empaka eza AFCON za mirundi 2 sikwadi ya AFCON egenda mu Morocco tennaba kujuulizibwa tennaggwa kuteekebwateekebwa ne squad eya World Cup qualifiers mu mwezi ogwokusatu ogw'omwaka ogujja tennaba na kulowoozebwako ne squad egenda okuteekateeka empaka za AFCON 2027 nga twegase wamu ne Kenya ne Tanzania eyo nayo tennaba kwatibwako mu mipiira gino 11 egiyise walabyeyo gurupu y'abasambi ng'omusambi ono kyasamba kuwanika mukono gamba coach nti why nze nzuuno kubanga ako kagenda kubeera katale k'amaanyi nnyo eri abasambi kamera mu nsi yonna zigenda kubeera ku Africa gwe kamera egenda kukwata kooki kati ebibuuzo ebyo tulina okubibuuza abasambi baffe of course tujja kubuuza lwaki abawagizi batono mu bisaawe tubuuza abakulembera ttiimu nti banensimbi tezimala tugambe abateekerateekera liigi nti prize money ali wansi tugambe ba referees nti bannamwe balamula bubi naye tusonge ne ku basambi musambi ki agamba nti mu bugubi buno bwendimu kansambire mu bugubi naye mu bugubi mwe nina okulagira ebyamaguzi byange era obugubi nina kubukomya mipiira gino gye nsambyeko kubanga neeteekerateekera mudaala omunene ogw'empaka eza CHAN ne AFCON 2 eziddiriŋŋana ng'obujulizi obwo omusambi abuleese munneeyisa mu kisaawe engeri gy'alagamu fitness levels engeri gy'alagamu okufiirawo kubanga okufiirawo ate n'okufata ne work rate ebyo tebiriiko talent tebiriiko nti omwana yo Katonda yamuwa olaba bwafubutula abasajja nedde tekiriko talent kiri mu kwesitula kugamba nti nno liigi gye ndimu tensasula kimala oba klabu gye ndimu ensasula ssente entono ate zijja kikeerezi n'olwekyo kankozese eno liigi nga yeesembayo nkuba omupiira mungi gubeere gwa kalango anneetaaga anzije wano amponye obusente obutono ngende gyali eri ensimbi ezitegeerekeka eyo message buli musambi ayingira ekisaawe gyayina okuweereza eri maaki gy'aba asambye
kati ekyo nakyo kitusoomozezza emipiira gino 11 egiyise oba abasambi banatandika butandisi gwe 12 kubanga ate omusambi tojja kubeera nga nze Lumansi guno omulimu gwange nze guno omulimu gwange ayagala okumpa omulimu angamba soko recording yawe eddoboozi lyo oba tuweerezeeyo ku bintu bye waakozeeko biteeke katambi obituweereze nga mbiweereza nga bawulirizaamu naye gwe ow'omupiira ebibyo biri practical olina kulabika mu kisaawe so si kumala kukola gadibenga lye mu kisaawe ate nozza wali kooki oba manajawo oba agent nomuga naye gonsubiddwa nze mukuba wingi eyo gwe onookuma wiiki ejjo ononda nedda buli maaki gikube ng'omanyi nti nno waliwo agent akulaba waliwo coach oba scout agenda okwongerayo either mu club ey'enjawulo oba ku national teams ez'enjawulo kati Uganda erina national teams ez'enjawulo okubira ddala ku under 15 buli maaki gy'okuba ne okuba eddakiika 2 zikube nga nkwafu ng'okimanyi nti waliwo akulaba oyagala kuva ku mbeera embi ogende ku mbeera esinga mukulu Medi Nsereko wano atera okwogera mu kkirizo bagaana n'agamba nti gavumenti gy'otayagala bw'ebanga yeriko gigondere osobole okutuuka ku eyo gwe gy'oyagala naye bw'owaganyalira wano weekanga n'eyo gy'oyagala gwe gye weegwanyiza togituuse nako so kakati naawe omusambi olina okweteekamu embeera eyo egamba nti ate eno ttiimu etakusasula bulungi gy'olina okukubira omupiira omungi kubanga ebyamaguzi byo olina kubiragira mu kisaawe ate eno ttiimu gy'olina naye endagaano n'olwekyo gikubira omupiira nga mungi nnyo ekigendererwa buli akulabako abe nga alowooza kutwala eri gye bagenda okusasula ennyingi gwe tojja kukuba mupiira mutono wano agenti anoonya abasambi oluusi takumanyi namannya omuzze wali ku bbali gw'omugambe nti muzeeyi nze kyenvaaba osibakubira gumala nti ye tebansasula bulungi omusambi yenna yeediimira mu kisaawe oyo aba yeetemerako yekattaka waakiri maaki gy'otosambe bulungi tosambira ddala tolabika nako naye okujja ne weekandagira mu kisaawe bulandi yo gy'obotta n'olwekyo kitusoomozezza nnyo emipiira gino 11 egiyise nga tuyingira match day 12 ekyokusatu ekitusoomozezza emipiira egimu ku TV tegiragibwa ekyo kya nnaku nga tulina basponsa babiri aba TV emipiira egimu negitalagibwa kale bwe giba tegiragibwa live gyonna buli mupiira kubeereko kamera gubeere recorded kubanga information eno ejja kwetaagisa Uganda erina video analyst mu setup ya coaching ya national team abamu ku bamyuka ba mukulu Paul Put video analyst kati video kizaana alaba nga matches ezimu zatasobodde kulaba kuba tasobola kulaba mipiira gyonna kiba kirungi nnyo omupiira gwe tutalaze live gubeere recorded obujulizi obubeera ku recorded match ekisooka Cranes coach asobola okugeraageranyizaako abasambi jukira ku match day tuyinza okuzanya emipiira nga 8 coach tasobola kulaba buli mupiira yonna gye oguli embaale oguli ewakiso oguli ekakyeka embalala gyonna agiraba omulundi gumu tekisoboka abalala mujja kumuwa butambi atunulire ku basenyi bano abawerekera ku Kalimu Watambala ne Zaga ne Fadiga nsuula kaani era ntwala kaani era lwaki olwo ng'atunulira obutambi ng'atunulira abazannyi abo abasatu maaki ezinnya ez'enjawulo oba 5 n'olwekyo maaki gye tutalaze live waakiri kubeereko kamera egirecording for archive purposes era bino bye bimu ku bijja okutunulirwa sizoni ng'eweddeko obutambi buno busaasaanyizibwa eri buli club technical committees eza buli club zitunulire tukyasobola okuba wingi abaana nga cross baleeta mbi ng'obutambi weebuli obujulizi obuyina okutunda omusambi kakibeere mu Uganda kakibeere bweru wa Uganda oba ne coach oba kale club okugula omuzannyi n'okumutunda oba okumugoba olina okuba ng'olina statistics muddeyo mu brainstorming mugenda kuyingira katale mutunulireko ku butambi kiri akavubuka kano ka Nordin Bunjo nga kakubanya akawerekera mu Bright Stars eyinza okuba ng'ezzeeyo naye mutunulireko ku butambi bwako waakiri bwa mipiira 5 oba 6 oba 10 ng'obutambi weebuli temujja kuddawo okuteebereza kubanga lwosisinkanye Bright Stars ekavumba gwe nga coach naawe obeera ku pressure oyinza obutasobola kusengejja bulungi obusobozi na bunafu bwa muzannyi gw'ogamba bugambi bampooyo ekivaamu bye bino bye tulaba omusambi n'akuba emyezi 6 mu katale akaddako nti baamugobye omusambi gwe bataddeko obukadde 15 omugoba otya ku free after only 6 months kiba kitegeeza walekrutinze omunoonyerezaako ekimala bintu ebitusoomozezza paka ku match day 11 nga olwaleero match day 12 yetandise okubala ebyo byokka ebiri mu kisaawe gundi bamukubye gundi azze mu kibinja kya wansi gundi awangudde ekikopo
nga tubirekawo ne tusigala nga omupiira gudoodera emyaka 5 7 nga waliwo ebintu ebitakyuseemu, ekyo kiba kya bulabe. Kitegeeza tuba tetweyongerako. Era zizimu ku nnyingo ze mbadde ngezezaako okumenya ng'ebimu ku bisigadde nga bisoomooza liigi yaffe ng'okutte ku mipiira 11 egiyise. Tubadde tutuuse ku nsonga eya TV, omugaso gwa TV, emipiira gye tulaze live, emirala giyina kubeera recorded nga tujjako obujulizi. Ye ate kaakati Kitara FC ne Denis Omedi tebali mu nsi yonna bavuganya ne ba Ahando Ganacho. Singa omupiira ogwo tegwali ku katambi, goal eyo nga teyali ku katambi, FIFA yandibadde egisangawa. Fe abaalabako ku bafimbo Mukasa, abaalabako ku bamajidu Musisi, tujja kunyumiza bunyumiza mwana yatuuka wali mu nsonda n'akuba ennyanda ng'onnyonnyola bunnyonnyozi. Naye kaakati obujulizi bwetaagako obutambi. Obutambi buno bugenda ne ku social media platforms ez'enjawulo okkakkana nga buzingiddemu n'abakungu okuva mu FIFA ne mu nsi yonna muzannyo gw'omupiira. Weekanga nga waliwo ne agent agudde ku katambi ako n'atandika okusonseka omuvubuka omusambi wa Uganda n'omusonseka obugambo bumutwala mu club ey'omuzinzi okusingako ku ezo z'abadde akubira mu Uganda. Kitara FC yandibadde ekimaki ku mutimbagano ogwa FIFA ng'ekimyeyo ki. Kakati ebyo byonna byonna bye bimu ku the benefits eziva mu mupiira okubeera ku TV. N'olwekyo ogwo ogutalegiddwa live waakiri gubeere recorded olwa archive. Ne Uganda ebeerekoko ne archive. Kati atutuuka ekiseera tugambe nti maaki yabadde wankulu kukwawo enti evira ati ng'ekyaziza Bright Stars naye tegulina we guli wonna okuggyako buuzaako wano nsejjere ye yabaddeyo ng'agulaba. 224 nga ggwako nga obujulizi obwa TV tebumala. N'olwekyo ekyo ekimu ku ebyo omugaso gwa TV. Ekirala kye match fixing. FIFA wano kaakati yakakaliga abantu 11, abamwe bakalize butaddira ddala mupiira, abalala bakalize myaka 10, abalala beetabika mu match fixing. Kaakati bwe kibanga FIFA yakizuula nti mu mupiira gwaffe match fixing weeri. Kakati bwe otateekawo kamera obujulizi ogenda bujjawa. Oba towadde abo aba match fixing bakitegeereko nti guno tegugenda kulabibwa ku kamera yonna, n'olwekyo katwekolere ekigenyi nga bwe twandiyagadde. N'olwekyo FIFA ne Uganda Premier League mbasaba ku lw'emigaso egy'enjawulo egya TV, emipiira egitalagiddwa live wabeerewo kamera ezigirecordinga for archive purposes. Ekirala era mipiira gino 11 kyekya abawagizi, okutwaliza awamu abawagizi b'omupiira gwa Uganda bakyemeza. Waliwo engeri ezisukka mu 10 mwe tusobola okuyungula abawagizi bwe baba tebeereese bwereesi okusinziira ku mbeera ez'enjawulo. Tulina okuteekawo embeera ebayungula, to recruit them. Eno embeera eyakyemeza etera kujjira mu neeyisa ya club, mu community club mwetudde, abantu bagifunamu ki club eyo ng'oggyeko okubalaga omupiira bafunamu ki ekirala. Ekyokubiri erinnya ly'ogituuma, okuba abamu nno ebyamanya tebabifaako. Wano juzi Express yagenze n'ekyaza Mbarara City, yabadde Express yabadde NEC oba yabadde URA, endoozi yabadde URA ng'ekyaza Mbarara City. Abantu bameka abava Mbarara abali mu Kampala wano niti baolabiseeyo nga n'ekigambo Mbarara tekibaweereza na message nti nno kino kintu kyewaffe. Kubanga ekimu kubikola emipiira gino egy'amasaza, ekimu kubikola emipiira gino egy'ebika bwannannyini. Kati nze ndi musajja mulangira, enjovu ne bwekuba ennyonyi ya ŋŋaali n'egikuba goolo 7 ku bwereere, sisobola kugamba nti kaakati ndi wa njovu. Sisobola. Fe abalangira ne batukuba goolo 10 ku bwereere, nfuluma ekisaawe nga n'akakofiira kwe kali, n'omubala gwaffe bantadde gwengo nga kali wano nga nkaga naye nga batukubye. So entuuma y'amannya ga clubs eyina okuteekawo embeera ey'obwannannyini. Wano ntera okubagambako mukwano gwange Wamala Grace, bamuzaala wano ekyerima mu Ssingo, naye amaze kati emyaka egisukka mu 10 nga mutuuze mu USA. Naye era agira n'akuweereza akamesegi wa Ssingo twakoze tutya. Kwegamba obwannannyini buno omuntu n'atambula nabo yonna gy'alaga.
bw'obanga obwannannyini obwo obuwulira kitegeeza ne bwoba toli muwagizi wa mupiira gwe kasita owulira nti nno jimbo gy'osibuka yezannya wali ogamba yo ttiimu yawaka yakukaalo naye kaakati wano mu Uganda embeera eyo egaanyi kyova owulira nti nno tuyinamu ne club Bright Stars eyo emirandira gyayo giri wali Kawempe ku mupiira ogubaddeyo nga guvumbeera emyaka ebya n'ebisiibo oteekamu otya club n'ogituuma erinnya eddala obanga otuumye erinnya nga si Kawempe FC nga Kawempe kikuswaza naki Bright Stars emirimu gyekola mu community ey'abantu b'e Kawempe yeyo yennyini egamba ebagira nti kibakakatako nti nno tuwagire ttiimu yaffe eno kaakati nno baagijjayo teebereza emirandira gyayo giri Kawempe kati eri Kavumba gyesambira embeera eyo twegamba tetuteekawo mbeera ey'okwetega okulaba nga tweteeka mu mbeera abawagizi ebasikiriza ffe tulowooza nti abawagizi tugenda basikiriza nga tusinziira mu kisaawe ebiva mu kisaawe gye tunaakoma okuwangula n'abawagizi ekyokuwangula buli match tekiri sustainable tekiri tulina okuteekawo walina okubeerawo obukugu simanyi oba mu koosezi za FUFA zeeteekawo mulimu okuyigiriza ennyungula y'abawagizi nze bino mbinoonyereza bunoonyereza era mbimanyiiko naye sirawo nnyo kaweffe klabu egezaako ndowooza ye klabu ya Vipers waliwo abavubuka abatambulira mu drone muvubuka omu bavugira no na mukulu wakati bavuga bubi naye lwakuba omuvubuka abavuga bali steady naye yo drone teyina mupiira gwa Vipers gwetalaba yonna gye guba guli kyesimanyiiko nti Vipers webanga ekiise oba nayo bagenda nayo naye bagigoberera buli wegenda wonna kaakati waliwo bagenda ne balaba emipiira gino balina okubanga kibakakatako mu school fees okuteekako n'omujoozi ogwa Vipers kati awo olaba eyenkola ngenderere eyungula omuwagizi kati ababeera omwo mu bunnamwaya kwe bajja okwongerako bagenda nti wano Dr. Lawrence Mulindwa waffe waakuno tebabadde kuno nekyobe nti abo bantu baffe bakasaana tugende tulabeko kati abo bonna bagenda okujja mu ngeri yakyemeza nga waliwo enkola engenderere eyungula omuwagizi klabu zimmeka ezikikola mu Uganda ekyo nakyo kitusoomooza mupiira gwaffe nga mmaliriza ensonga y'ebyo bitusoomoozeeza mipiira 11 egiyise ntwala n'ebinene naye nga waliwo obutonotono naye binene byendowooza nti nno tusobola okutandika by March the 12 okubinogera eddagala mu kugenda mu maaso mbadde maliriza ensonga ey'enjawulo wakati w'abawagizi bakyemeza ng'oli yeereeta bwereesi olw'ensonga ezitali zimu n'abawagizi abayunguddwa mu ngeri enteeketeeke nayinza okutunuulira nga klabu ze ziwerako ennyungula y'abawagizi eri wansi bw'owulira klabu ng'ekoze nga bwe twagenda ku Vipers Day okwo kubeera kwazaayaza oyinamu bameka era n'engeri y'okubakumaakumamu n'okubeebaza nti bannammwe bali kutambula lugendo luno naye ate oyinza n'okubaako b'oyungulayo awo nga 5 oba 6 kwolwo olunaku yensonga lwaki buli klabu erina okubeera n'olunaku olwo n'express ndooza bakola express day lwakuba nti oluusi kuba kwagalako engeri y'okumenyaamenyamu ebintu bino ebyokuyungula abawagizi bya kikugu si nti nno lumansi tumuwulira abadde abyogerako nnyo ku CBS n'olwekyo gwe tubatu nedda biriko obukugu obw'obuyigirize obuyungula abawagizi bano kubanga omuwagizi yatambulirako obwavu n'obugagga obwa ttiimu omuwagizi ono aleeta obugagga mu ttiimu ogusooka ng'asasudde kaguwa obwo nno bwe busente obusingira ddala okubeera obutono ennyo ku nsimbi z'omupiira omuwagizi bw'asasula kaguwa ako eyo entandikwa kati omupiira gwaffe ate we gukoma kasita tufuna sente kaguwa nga tukoma awo bw'obikula peegi ey'okubiri ey'ensimbi eziva mu muwagizi ojja kusangako okwebuuza abawagizi ba Villa bagulawa sabbuuni ne sukaali oba bo tebanywa sukaali kasita okizuula nti omuwagizi wa Villa agula greens agula sukaali agula sabbuuni agula essaati agula siripa buli klabu ebe yina okubeera ne inbuilt supermarket mu kisaawe kyayo lwakuba wano klabu zizaffe ebisaawe tezirina bw'ogenda mu kisaawe nga Allianz Arena ekya Bayern Munich mukulu Patrick Kabwe gyali nze sigendangako Germany naye yaŋŋamba nti bakuwa kaadi gy'oteekayo wali ku gate kati gwe bw'oyingira munda bwe mumala okulaba omupiira of course oyina okukola shopping kati ate lwaki ofuluma mu kisaawe shopping n'ogenda ogikola mu katale ekibuye oba ekasubi
singa ayagala okumalako abantu abo akatale naye nabo basobola ebyamaguzi byabyo bitundira muli mu kisaawe wankulukuku nga club esoloozezaako percentage obanga esolooza emidaala egyo kubanga abawagizi ba express abawagizi ba villa abawagizi ba KCC bagula ebintu ebyo oyina kwebuuza omuwagizi wa KCC sente za KCC azitwalawa lwaki azitwala wakiri bwobanga toyese basuubuzi babeere mu kisaawe kuleetayo mujjuzo supermarket yebeere ya club akakasente akatono kogenda okusaasanya ku sukaali kagende mu nsawo ya club lwaki omuwagizi wa villa sente za villa azitwala awalala okugula emiyembe villa tesobola kubeera na group okuva mu bafaanizi abasobola okutunda emiyembe egyo kale kwegamba ebyo ebimu ku bibuuzo ku peegi ey'okubiri ey'okusolooza omuwagizi peegi ey'okusatu zeezo jaze olina ganzi njala kwambala ya saidi kyeyune ezo ensimbi nazo ziri omwo abawagizi abo babeera ne key holders lwaki omuwagizi wa KCC tabeera ne key holder ng'eriko KCCFC nga baakakola bulungi nnyo ng'era key holder gye yandiguze naye KCC nefuna omukago ne kampuni ekola key holder eyo kati ezo nazo sente omupiira gwa Uganda tegunnaba zikuŋŋaanya peegi ey'okuna ku muwagizi w'omupiira bw'oba owandiika proposal ng'oyagala sponsorship oba partnership okuva mu club mu company nga CBS jangu ogigambe oba K2 jangu ogigambe nti nze express nti ye nina abawagizi emitwalo 2 naye emitwalo 2 gyokka be balaba omupiira ennakivubo naye waliwo n'abalala emitwalo 2 bo tebajjajja naye nga bawagizi ba express obujulizi bubuno kyotyo kakati owa K2 asooka kugamba condition esooka buli muwagizi wo sooka omugamba afune line ya K2 kati yo K2 eba yabazedda negamba bano be bayita abawagizi ffe kulaffe ba customer tiye omuntu abayina abantu emitwalo 20 buli omu naafuna line ya K2 tukitegera jagula airtime agulenga data akole ki kyotyo obukadde 5 buubwo ng'olwo omaze okuweeka K2 egenda kuweeka ebyamaguzi byayo ku bawagizi bo kati ffe abawagizi tukyabatunuulira mu mbeera eri gye wandiise eri preliminary wano awasookerwako ku peegi esooka nti bayingire ekisaawe oyinza n'okwesanga kati club nga Borussia Dortmund yemu kwezi zitaseera gondi tickets bantu kuyingira kubanga bo beetaaga numbers mu kisaawe mujje musooke mugule ebiri ebintu bye mbadde gamba kubanga omuntu akozesa ebintu awaka ne zino clubs Al Hilal ozisangira ddala nga nabuno obuntu enywanto z'abaana ze banywesa abaana abawere bino baby show bikibi nebyo bibasitukizaako abaana nga biri mu colors si Al Hilal Al Ahly ey'Emisiri wano mu Africa weebiri naye ebyo tebikolwa nti nno club erina okubeera na buli company ekika kyonna bigenda na mikago oligwa omuganzi nti era akuwa logo teri muwagizi wa express asobola kwambala t-shirt eriko logo ya villa teri kati ng'omanya nti n'omuwagizi atazze mu kisaawe nakivubo oba ewankulukuku ng'akutte gaali ye okuva ejjimbo avuga agenda e Kakiri okutunda emmwanyi ayambadde ekirango kya omukago wakati wa K2 ne express nga naye akitwala Kakiri tazena mu kisaawe kati n'oyo omuwagizi oba omusoloozezza so naze kaguwa yekka gw'olina okusolooza olinayo oba omusoloozezza atambuza ekirango ku mujoozi gw'ayambadde nga kuliko n'ekirango kya K2 n'agenda nakye Kakiri n'ab'e Kakiri abatazze nakivubo ne bakimanya nti eryo kye bayita K2 nti ye kampuni ya byampuliziganya oyo naye kubanga mu birango bino mulimu peegi esooka peegi esooka mu birango is creating awareness kumanyisa nti eriyo Lumansi David akola ku CBS oba okitegedde oba omwagala oba tumwagala okitegedde akola ku CBS that is creating awareness then page 2 is to seduce kwe kusenda ekirango ekisookerwako omuwagizi avudde Jimbo ogenda e Kakiri aba akimaze creating awareness nti eriyo kye bayita Sports Club Villa eriyo kye bayita K2 Telecom aba agenze nakyo eyo kakati ku page ey'okubiri kwekw'okusenda kiyinza okuba si kyoyo omuwagizi naye nga waakiri kino ekisookerwako akimaze eyo yengeri gye tusolozaamu omupiira naye okutuuka ku match day 11 nga tuyingira match day 12 ebyo ebimu ku bitusoomozezza then nekinjagala okumaliriza nakyo kyekya clubs n'abasambi balemereddwa okuteekawo omutindo ogufaanagana consistency
buli tiimu gye zikoma obutabeera consistent mu kukola ebintu kitegeeza anaawangula ekikopo tujja kuba tumusindiikiriza kimala. Bwe tunaaba tetumusindiikiriza kimala anaagenda okugera ku continent tukuba preliminaries nga tukomawo. Awo emipiira egisigaddeyo tugenda kukola tutya? Ebimu ku bizibu nze byendabye naye eddagala lyabyo lisobola okunogeka. Ani aggulawo? Tutandika ddi? Mu mupiira gwaffe ogugenda mu maaso oludda lwa wali Bombo, Mbale Heroes ekubye ggoolo y'ekyenkanyi. Omulenzi Hilary Adima yateebye ggoolo eyo. Jjukira bakyalidde UPDF. UPDF yasusse okuteeba naye yino bagigasse. Kati ate obudde buno bweyera kirabika UPDF yandisuulira awaka. Katulabe. Match n'okugwa ewedde. Match ewedde guweddemu kwemu. Kati Champions League agenda kweyongera n'olunaku olwaleero. Abasambye olunaku lwajjo basigaza emipiira ebiri. Liverpool eyongera okweraga nti no yanjawulo season eno wansi wa Ancelotti. Ebikopo byonna bibeetabyemu byonna tebaliimu kwetaba bwetabi naye n'okuvuganya bavuganya. Bakulembedde table mu liigi y'Ebungereza, bakulembedde eno table eya Champions League. Empiira gyabwe gyonna omukaaga gyonna bagiwangudde, ate bakyalimu ne mu Carabao Cup mu quarter final. Ndowooza ne FA Cup. Of course ne FA Cup bakyalimu wadde tebannaba kuzannya omupiira nagumu. Nekikulaga nti no Ancelotti atandise n'amaanyi. Wano mu Champions League emipiira egisigaddeyo ebiri mu kibinja, Liverpool kigyetaagisaamu akabonero kamu kokka okuyitamu. Ate nga kwaba ababiri be basigaza balina club ya Lille, balina ne Club Brugge. Timu buli awo. Naye ate Liverpool esobola n'okuyitamu okusinziira ku bana abagenda okusamba leero nga nagira emipiira ebiri tebannaba kugizannya. Singa bano ababadde basembedde kaawo nga babadde bakyali ku match day 5 nga bazannya leero babakuba eddiba, Liverpool eyitamu nga nagira emipiira ebiri tennaba kugizannya. So y'embeera eyo. Naye top 8 bo bajja kugenda butereevu mu round 16. Liverpool weekulemberedde awo ne points zayo 18. Waliwo gap ya points 5 namba zibasinga abali mu kyokubiri kuba ekyokubiri mulengo mulamba. Gulimu Bayer Leverkusen, Aston Villa, Inter Milan ne club ya Brest okuva mu Bufalansa. Abo bali ku points 13. Mu kifo eky'omukaaga wasibaganiddewo basatu omuli Barcelona, Borussia Dortmund ne Bayern Munich. Manono Barcelona ne Dortmund bagenda okuzannya leero. Omu ajja kuba munne kifiiriza. Onoowulira gye binagwera. Kakati awo okutandikira awo mu kifo eky'omwenda okutuuka mu kifo ekya24 mulimu abazannye omupiira ogw'omukaaga nga mwabo mwe mulina Atalanta, Igondo Real Madrid yakubidde awo kewaabwe Italy. Mwabaddemu ne Sporting bagikubye omupiira ne Club Brugge bagikubye. Kati ate yogundi Real Madrid yazze buzi, yabadde ebintu byayo yagezezaako okunyirizaako kuba badde teri bulungi nnyo. Nejja mu kifo kya 18 waliwo ne Celtic, waliwo ne PSV Eindhoven, waliwo ne Dynamo Zagreb. Ne PSG nayo yawangudde omupiira gwayo naye yazze buzi mu kifo kya 24. Kubajjukira okuva mu kifo eky'omwenda okutuuka mu kifo ekya 24 waliwo ttiimu 16. Ttiimu zino 16 bajja kukwata akalulu gwe bakwasizza olina okumuzannya mu home and away. Omukyaze naye akukyaze mulondeko. Kakati buli ttiimu zonna okusinza ku bungi bw'emipiira egizannyibwa mu season oba tewandiyagadde match zino zeeyongere mu season already gy'owulira ngeri overloaded. Naye ate tulina kyakkola naddala ng'oli wakati awo. Kati okuva awo Arsenal egenda kuzannya leero. Bano abazannyi babadde bajogobyeyo mu top 9 bagenda kuzannya AS Monaco. Actually Arsenal baddiringanye ne AS Monaco. Buli omu kitegeeza bawangula omu ku bana bwawangula agenda ku points 13. Baddeyo mu top 8 bali oba Monaco yeneewangula oba Arsenal abaafuna obubonero 13. Kati oba benkanakana mu bubonero ne Brest eri mu kifo ekyokutaano lwakuba nti no Arsenal eyina goal difference positive 6. Kati wewe wangudde olwaleero kijja kusinzira ku bungi bwa goal kwene bewangulidde kyekijja okusalawo ekifo naye nga yo kasiteefu na win ebiddayo mu top 8. Kati awo esobola okusanga Brest, Inter Milan, Aston Villa ne Bayer Leverkusen engeri gye beesootingamu kubanga benkanyankanya obubonero goal difference yayawula. Barcelona ali mu kifo kya 6, Borussia Dortmund ali mu kya 7. Abo nabo omwa agoba munne mu top 8
amusindike mu kusigazayo emipiira ebiri gyokka ng'ali ku bunkenke. Kaakati awo yembeera ekyo ekifaananyi okutwaliza awamu kwe mugenda okulabira Champions League ow'olunaku olwaleero.